Abakiise ku lukiiko lw'eggombolola eno eya Kitenga mu disitulikiti y'e Mubende balese enkuba empya ku ngeri y'okwongeza ennyingiza y'eggombolola yaabwe okusobola okutambuza emirimu obulungi. Bano kati basazeewo okutandika okujja ku makanisa g'abalokole omusolo agameruka buli wamu mu ggombolola yaabwe. Naddala ng'amadiini amangi agasukiridde nago mu nfuna yaago gandibadde ganoonyako kavaati ke bawa eggombolola kubanga bwe bayingira mu nsonga ffe ng'aba gavumenti ffe abayingira ku nsonga zaabwe ate nga ffe tetufuna gye bali lwaki tonotono ne bamanya nti bali ku musingi gwa gavumenti era bateekwa kuwa kugombolola kimu kya kumi. Nze nkiruubirira kubanga n'ebyendimye bwe mbitwala nga mu katale ng'amatooke balina okunzijjako empooza ate nga amatooke gange bwe ntwala enkoko zange zendunze nga ziwera 10 era banzijjako omusolo kubanga zange ye lwaki afuna ye n'atawako gavumenti katonotono balwanira byanfuna n'olwekyo bandibadde bawa omusolo kuba nabo baba mu byenfuna basobole okuba nti basasula ekimu ky'ekumi ku kye babawa kubanga baba bataataganya n'embeera y'abantu neweesanga nga LCM erina ekkanisa nga 10 ddala bw'oba ogamba nti si byanfuna ekintu ekyo kiba nti kituufu. Tugenze okuzuula tusanga bano abateekawo amakyaki bakifunamu era singa babadde tebafunamu bandibadde amakyaki naddala g'abalokole nga tegameruka nnyo. Era kati bwe nkuba ekifaananyi ne ntunuulira amasinzizo amalala tugeze nga ekereziya tugeze nga ekkanisa ez'abakristaayo tugeze ng'emizigiti oba abadiventi zeezo ekkanisa tezeeyongera kwala wabula zongera kunyweza bantu kati nga kitegeeza nti abo abongera okwongeramu amakyaki bayina bwe bakifuniramu era wateekewo okunoonyerezebwa bwe banasanga bakifunamu batandika okuwa omusolo. Bano bagamba nti mu kifo ky'okujja ku busomero obwannannyini omusolo ng'ate buyamba kusomesa abaana b'abantu baabwe mu kitundu kabagujje ku makanisa gano ge bagamba nti bo balaba ng'amakozi g'ensimbi. Church naddala zino ez'aba Pentecostals be bali badde basasula omusolo olw'ensonga gye ndaba osanga ku kyalo kimu kuliko akasomero aka kayamba obwana obuto obutasobola kutambula ngendo zeewala okutuuka ku masomero gali amanene oba owali essomero eriraanyeewo ng'obwana buyambibwa kyokka bwe bajjako muki omusolo. Naye nosanga ku kyalo kyekimu nga kiriko amakanisa 6, 7, 8 nga bayisa obubbo batoola okusiima n'ebirala ng'ogenda okulaba kyaki eyingiza kinene okusinga akasomero kali kyokka ng'emirimu egikolebwa mu ebyo ebintu ebibiri essomero likola kinene okuyamba community okuyamba ng'eggombolola nga lino ery'Ekitenga mu by'okusasula emisolo n'okukulaakulanya ekitundu. Obutaawukanako n'abakiise bano abantu baabwe bakiikira n'ab'ekiteeso kino bakisanyukidde nnyo nti ensimbi ezinaabagibwako za kuyambako okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Gamba Edward ssentebe w'eggombolola y'Ekitenga ategeeza nti amasomero, amalwaliro, amasabo n'amaduuka byonna bigibwako omusolo n'olwekyo talaba nsonga lwaki ekkanisa z'abalokole tezigibwako omusolo ng'ate bo basoleza ensimbi buli lukya. Amakanisa ag'enjawulo naddala aga Pentecostals ag'abalokole gandisaanye gagibweko omusolo kubanga otunulira ekyalo kimu okugeza tulina LCM ey'Budibaga osangamu amakanisa ag'abalokole 6 sinagoka naye bagamba ate amakanisa ago gagaana ebinusu bafuna ssente z'empapula empitirivu ennyo. Kati abantu bagamba olw'okubanga nabo bafuna ssente mu ngeri ey'enjawulo ate nabo ne bakozesa services ez'enjawulo bandibadde batuufu bagibweko omusolo. Ye ssentebe w'amakanisa g'abalokole Mubende abeegattira mu kibiina kya Community Christian Mission International Pastor Kisakye Charles ategeezza nti bateekeddwa kuwa musolo kubanga ensimbi ze bakuŋŋaanya bulijjo ziyamba abantu abatalina mwasirizi. Abeeyawula ku makanisa ne batandika amakanisa amalala fine olaba abeeyawula ne batandika olw'ebigenda byabwe bo nga bo wona abasigalawo oba abeeyawula nga bakusinza kano mu mazima ne mu bwesigwa okuzikenzanya nabo naye boganda tojjeko omusolo ku kkanisa nga tena okuwandiisa ekkanisa mu gavumenti osasula
tebawandikisa bwereere kebugane kugombola ojjengako omusolo zo ziva ludda waziruda zogasi ku musolo ekya kyembuuza bakansa abo baali bagenzi bawateekeyo mumeka kuba basinza ku bunyinza olowooza nti kanisa erina sente zeyingiza nyingi nnyo nga bo bateekeyo mumeka baali bagenzi eyo. Ate ye omumyuka wa Pastor Magaba John agamba nti bano bakansala babuliddwa ebyokuteesako olwo sitaani n'abayingirira kwe kutandika okukola bino. Nga okuteesa ekkanisa okuba nga ziwa omusolo balinga ababuliddwa bye bateesaako tubatuma okututeeseza ng'abatuuze ate batuuka eyo ne bateesa ebitatugasa. Kati ekkanisa si bizinesi. Abatandika ekkanisa abasumba batandika amakanisa babeera tebatandise bizinesi ng'ebyenfuna. Ffe ng'abasumba tulina bizinesi endala zetukola era bizinesi zetukola tuziweera emisolo. Kati ekkanisa mulimu gwa Katonda. Mu kiseera kino ng'oggyeko disitulikiti y'e Mubende kumpi buli kitundu ky'otuukamu osangamu amakanisa g'abalokole agasukka 40 era nga gawandiikiddwako nti gasumba endiga za Katonda. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Expedito Kimaze okuva e Mubende.